Ndota ndi mugagga naye ndi mwavu oli asembayo. Nkulabye ngoseka. Ye comment gyobadde osoma. Agambye mwavu oli mujja mungulira computer nange mbere wano nga message nze nsomera masekere. Kakati olota ng'oli mugagga. Okulota ng'oli mugagga kitegeeza bwavu. Bw'olota obala ssente kitegeeza bwavu. Bw'olota olina ssente kitegeeza bwavu. Naye bakuga nti waali badde mugagga naye kuliko kino na kino na kino. Toyinza kulota buloosi ng'oli mugagga. Ekirooto kirina gye kitandikira. Kati jangu tutereeze tukomyewo obugagga bw'olujjo. Jjajja asobola okuggyayo eddagala ku bijja. Tulina ejjembe eriyitibwa kizuuzi. Omulimu gw'ejjembe eriyitibwa kizuuzi ligenda ne linonayo eddagala ku bijja. Kati olw'okuba nti oba tokkaanya nabali balokole basiraamu baki be baaziikawo nga gwe gw'omanyi nti eddagala eryo liri ku bijja, tukozesa amagezi ag'enjawulo eddagala eryo ne tulijjayo era ne mubeera n'emirembe. Kajoba Akimu agambye mwebale kuweereza Kimu Fem webale emirimu. Kimu Fem akayimba tikanaweza 10 mitwalo 10 tijinawera Kimu kale webale nnyo. Jajja okulota nga bamweyana asaba ovule ya red, yellow ne green. Andi kati bamweyana jajja bamweyana nabagamba tulina bamweyana omulangira, tulina bamweyana kalalu, tulina jajja bamweyunira. Omanyi omusambo ogwo gulimu emitendera. Kati bamweyana ow'okubutonzi tanywa mwenge, tagukombadako, oyo ye abeera na mukanzu y'enjeru. Kakati jajja bamweyana ojja kumuloota oyo bamweyana akuuma Ssewamala. Kati ayambalako kala 3, ayambalako kyenvu, red ne green. Kati green mwakuumira Kabaka Ndawula Guludde, red aviirayo mu Bwakiwanuka, kye kitundu kiri ekyokulya omuliro n'okumulaba nti tava ku muliro buli wabeera waliwo ekyoto, yellow ekitundu kya kuuma Ssewamala. Kakati osobola okugenda n'otungisa ovule eyo ngerimu amabala ameka 3, ogitunga nga ino okugulu kwa langi ndala ne waggulu n'eno langi ndala, kati nga wakati wano ne mugongo awo nga wa kiragala. Omwetowaze abuuza jjajja ndoota nnyo ebimotoka ebinene. Bikatapira ebyo majegere. Emmotoka ezo ennene ekitundu kya Ssewamala. Ejjembe erikuuma Ssewamala lye litambulira mu bimmotoka ebyo bigureda. Ono yeebuuza bwebuuza lwaki alina obusungu bungi. Omuntu yenna nga tannasamira, nga tannateekateeka bajjajjaabe abeera avaavaako nnyo. Era kyova olaba nti abantu bangi abaliko emisamba bwe gutuuka omwezi ogw'omusanvu batabuka emitwe. Abo abatannakola ki? Abatannasamira. Era bakola nnyo ekitundu eky'obulalu. Omuntu n'abeera ng'agwa eddalu kiviira ku busungu bungi nti baba tebannayawula lubaale naawe. Ate ng'omuntu okunyiiga ennyo okuba n'obusungu obungi kyabulabe kyova olaba nti ffe tusobola okontrolinga n'omanya omuntu nakukola ekibi, omuntu nakusokoola nakola atya naye nga tolina kye wali omukoze. Kubanga mu kusalawo mu bujjajja oteekwa okuba ng'osalawo kumu ne lubaale, nga tosalawo nga lubaale tannakkiriza, nga tosalawo nga tonneebuuza ku lubaale. Kyova olaba omulenzi oyo anvumidde ebbanga naye mbadde sitwalanga budde kumuwaabira nga lubaale tannasalawo, naye nagenza okuvaayo kibagamba wano ku live nga lubaale amaze okusalawo. Kakati obusungu si kituufu.